Nga tukola ki? Ng'ogenda shot eggweeyo. Eno eraga oyingira kati efuluma. Then tugamba tutya? Tasobodde kugiringira gikansonga. Eyani neyitamu Wano nyine ku HK Media nage Hadija Kigozi tuba tusimbudde essaawa eno tuli ku Entebbe International Airport yenzo omu ku bakyala eŋŋwaŋŋuli abavuddeyo ne beesimba mu nsonga eno ey'okubeera nti nno nziza okukibako munnaffe Don Asiya ate nga kirabika ndowooza bamudipootinze okuva e Saudi. Mubijjukira bulungi story ya running okwo ku gundi running ku internet sigenda kwekekerera mbu nze kubeererawo Don Asiya naye nze nfune obukakafu nti ddala Don Asiya avuddeyo e Saudi Arabia cause waliwo ne ka video ke yakola n'agamba nti ye ajja kukomawo eno ng'abamwogerako abasinga obungi bafa dda so olwaleero nze kukakasa ddala Don Asiya akomyewo batimu Don Asiya ejjo napositinze ka video omwami Calvin Kayanja ke yapositinze ne mumpisaamu nammwe eggaali omusajja ne mumuyisaamu eggaali omusajja abawa information so kati okwekusa ku information eyo oba okusinziira ku information omwami Calvin Kayanja gye yatuwadde olunaku olwaleero tuzze tulabe ddala Don Asiya azze oba tazze naye ng'ate ekigenda mu maaso wano ku airport we tuyimiridde kigambibwa nti no Air Saudi kansolingibwamu whereby kisoboka okubeera nti nno tazze leero naye oba oli awo n'enkya twalikeera wano ne tumulinda. Totally proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'essaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga abaganda baffe aba Roast Coffee Academy bano be bakafulu mu kubangula abaana ba barista abamanyi poza ate n'omwami omusalongo olukwata akugamba nti ye musawo omala kulabako n'olyoka osasula so kati ku nsonga za Don Asiya nga bwe tulindiridde olunaku olwaleero twazze wano eno twatuuse essaawa zibadde 6 right now wenjogerera ndoze essaawa zituuse mu 10 tetunnaba kubeera nga tumulabako naye ate ebya deportation si byangu asobola okubeera nga yatuuse naye ng'akyali eyo munda bamwetaza nadde eri mukazi wattu naye ng'ate twali badde basanyufu nnyo okumulabako ne tukakasa nti ddala Don Asiya atuuse saayisenzeko olunaku olwaleero nayise ne bannange omwami Buganda byogere kakala Esobola okubeera Buganda byogere n'ebeera ne Uganda byogere n'ebeera ne Africa byogere awo wenkoma seetantala Europe byogere Uganda byogere gwe mukutu ogukyasinza okuwa stories nawe stories z'akakalaamu zirina ennyuma zezinyumamu naye ze nziraba mu gundi mu episodes nendabako eddakiika nentereka nenziramu like that Adija nkujjukirako ekintu kimu we twali mu sikando ya full figure buli we twayagalanga okumanya update batutwala ddi batwala ssaawa mmeka nga nzirukaga katugende tulabeko Kadija biki byakoze noolaba mutima ne gukutentula bano gaakyali tannaba tukwata tetunnaba tuddeyo mu kooti nga 9 bwe tuddayo tulabe ekiyinza okukwata nga kiggwa naye nga kyentegeeraomulenzi yayagala kwetonda naye simanyi oba oli anaamusonyiwa osobola okwogerako naye aniwe agwasinga omutegeera
noyogerako naye nolaba oba asobola omusonyiwa naye nga siri yangu muganda wange. Naye ng'embeera okusinziira nga bweri wano ku Kisaawe ne bwe twakedde ne ka video omwami Calvin Kayanja information gye yatufiidinze olowooza ki ekigenda mu maaso? Donasiya tumusuubire Kaakati Donasiya nze nali simutegeera bulungi, nsinga mutegeera nnyo ku Calvin Kayanja nga amwogeddeko. Bwe namwogerako abaana ne bajja mu inbox ne baŋŋamba Donasiya biki ne munoonyako ne mbasaba ennamba ne mbagamba wabeera walina ennamba ya Donasiya agimpe. Nali tanagimpa nankubira deni n'abaana ne bazimpereza nga nyingi nenjogerako naye nga nze omuntu nze saamulabamu buzibu nga nze nange simuyinaamu buzibu. Twayogera nga bye mubuuza mbikola ki abimbuulira. Wali okozeko ku bwamalaya sibukolangako, wali otunzeeko abaana mu bwamalaya sibatundangako. Kiki kyokozesa abaana nti mbayambako adi wulira kiki obakozesa nti nali mbayamba buyambi. Kale nze namutwalira mu karakita bwetyo erowooza nti ayinza okuba alina bye yakola ki bye yali ayamba. Naye abamu bagamba nti si mukazi mulungi, abamu nze sikusobola kulimba nti namufollowinga ku TikTok yadde wawobawa wabula video bimba mbulabye nsobola obbulabako naye nze lwe nakoma omuwuliza. Kaakati nze engeri gye banga nti akomawo nadde nzize kulaba ku munywanyi wange gwe twayogerako naye omuntu mulamu ayambye bannayuganda nga kyenjagala osooka okulaba tuddemu twogerezeganyemu naye lwaki abantu bandibadde bali happy okuba ate nga akomawo. Biki ebigetinze rongo ng'ali eri kuba bangi baselebratinga bangi nakuwala bangi olaba tugenda kola interview eno bangi bagenda kugira inbox nze njagala kwogera ku nsonga ya Donasiya bangi bawulira nga baagala okwogerako simanyi ayinza okuba nga sitanga tetumanyi nga twetaaga omuwa time okumutegeera obutuufu yaani so kibadde kindeese wano. Unfortunately twaze wano sawa 6 tumazeewo 6 7 8 zigenze mu 9 tetumanyi kigenda mu maaso naye nja kukozesa information ya Vicky gyampadde nti waliwo abasigala yeeyo sibaye office ku office tuyinza okubeera wano netugamba nti tanabakudda ate ne mumulaba ku TikTok ng'ali mu Uganda. So tesobola confirminga nti takomyewo, tesobola confirminga nti akomyewo abula mukipinge nga mugezaako searchinga mumanyi ekiddako otherwise webale kukola. Thank you so much. Yeah. Webale nnyo Donasiya simuwalana naye engeri gye yangira ki gye yanjogerako ndiwo wanene okuba updates. Ekituufu kyo kiri nti amawulire tugakola mu nsi muno naye nga amawulire teganakutuukako gawulira. Nze kugaye kabulaza yankolako story naye kaaba amaziga naye kabulaza ono story. Omusajja okaaba amaziga. Wallahi nakaaba. Nina omwana wange nze. Naye omwana yalisanga atya story eno weeti nga akikoze bw'ati. Naye waswa twesootinze. Simuyinaako. Naye era mbuuliraako waswa kye yakola. Waswa twesootinze nja kubuulira lumu. Naye kati disem kasa twesootinze yakitegedde naŋŋamba sorry ku ekyo tulazeewo ne tukwata video yagijjeeyo yaŋŋambye mwagenda gikola oba biki simanyi gikola biki naye sinaakuddayo kebeera tulabe ate lwakuba saagala gigira gyongerayo naye si birungi n'akamu tulina kwebeereramu nga ffenna lwaki omuntu kati twali mu sikando yaffe nga batuyiribwa naye lwaki Kaiza alina abantu bambi yatabukira eri nga tuli wamama fiimu yagala ne bandi tutute munda mwandidduse ne kamera ne mukola ki ne mukwata ne wano we tuzze okwetonda muzzeeyi kati musirike ekibaleese mawulire mu mbeera bwetyo so oluusi tulina okwebeereramu nga ffe ffenna mwana ba YouTube bo beebeererawo yadde baagala content nasobola okuteekawo kamera n'ayongerayo naye ba TikTok asiraba yadde n'omu abazze okubeera oba mu bulungi oba mu bubi mukunja atasera yanona wano Brenda Males kaliba wagundi ate nade nyalamu okubirako naye simulabyeko nga taliiwo jangu Kaliba wa Donasiya asinga kansookere kwoli nja kwera musolala Kaliba wa Donasiya asinga ne Uganda bali babiri omu n'aseetukamuko mukunja atasera ne bamweya n'omuyaga abaabo nekyabafuula ab'emukwana ennyo Mwana yali akwana Donasiya yabimbuulira mu interview ebikubuulira ebya Donasiya ne bamweyana omumanyi nenyinza okuba mumanyi okukusingako bamweyana ayagala nnyo okusaagana okuwanvuya emboozi
Kyovola aba bamwe nabo mugatta ne yiga Sharifu. Nakayimba Don Asiya. Meka Don Asiya ze yakasasulira. Era Don ye yawa ani bamwe na sente. Bena yabimbulira. Sente meka. Yangamba nyingi. Goloza zalinga mu meka. Kakati Don Asiya yali yeegula eri. Ekyo gwo kimazeeyo nze mbadde njogerako kimu. So kati awoli wadde mbokumbuzaako nja kuddamu. Ogamba otave. Tabbu yonna tabbu njifunidde wano we mbadde nziza okufunira. Koma kuwulira ddoboozi ku Vic exclusive. Sikulabangako ng'ozzeeyo ko n'otulaga ku Fwesi. Neno nange mbadde nkoma kulaba mukyala ku bifaananyi Speed Express. Ne baba Speed Express obe kusasula mmeka. Kyo kituufu. Tondogesa. Bakwongera ekisanja bw'oba mukyala mufu. Tondogesa munnange. Bakwongera ekisanja oli mukyala mukozi by the way hadde. Yeah. Okay, so kati ku mbeera eriwo olwaleero twakedde ku Mariri. Njagala okumanya opinion yo ku nsonga eno ya Don Asiya. Don Asiya kituufu okusinziira ku information gye twafunye by the way kuva lunaku ndowooza lwaggulo ne tutegeera nti agenda kujja wano naye ffe nga bannamawulire twayagadde tukakase tuleme kutambulira bwereere tusobole okukakasa ensi. Don Asiya ne kizuuka okusinziira ku information yatuweeredde Calvin Kayanja nga takola ki nga akomawo olwaleero era munnange twakuta obudde naddala nze ne Hadija HK Media n'omukutu Uganda byogera omwami Kakalamu the answer so twakedde nnyo. Egwe wazze oli mukoona ngera stiru bw'otugambye olinze muntu kyawamattuka. Don Asiya akomyewo ge mazima akomyewo naye ebibuuzo bibeera bingi munda eyo watwalayo akadde kangi kati ate ffe obugumiikiriza nga mu mawulire tetukyabulira actually twaligambye tubulina Mawunga password ya TikTok akyagijjukira. Password yandibadde awo naye filter ayinza obutagijjukira. Kwa password osobola okuddamu no resettinga ne bakuweereza ne filter neyinza okuba nga views jjukira kati views zino n'ezeeri byawuka nnyo mwamanyira madala ne mulinya wali yali seba alinayo n'ekipande kya Don Asiya mabega nenga mukyala mulungi Don Asiya by the way. Don Asiya alina talent era bw'ajja wano eno ankati eyinza omuwa omulimu oba live wire. Omukutu Uganda byogere gumisinga Omukutu Uganda byogere guyinza mulimu. Ate Kakalamu musajja ababize so kati olumu abasobola okugattawo omulimu ali very talented naye lwakuba obuzibu bw'alina mu kuwalampa abantu. Muyamuteko kiyambi. Nziruka misinde nenkuleka wano. So Don Asiya bye akomyewo ne Justin nti obugumiikiriza mufe twandibadde nabo ne tubana bingi ebyokola tosobola kulinda awo twatusesa nga mukaaga tetusobola kulinda muntu paka sawa nga 9 ogw'ekiro oba 2-3 ez'ekiro tuba tetusobola kigatta. That is it. Kati banyo mugenda kugamba bana ekyesesa kimuntekeseke nga nkyalimu amanya agaseka Don Asiya leo mudatasaana kuseko kitegeera naye nga mwebale nnyo mwe n'abalaba HK Media mwebale nnyo mwe n'aba support nze ndi n'emikutu wano ebiri Miramba Kakalamu mujje bano be basinia bange be nakola ki be nalabirako nange nenkola ki mu Uganda n'enkikuba so bambi mujje musubscribinge ku YouTube channel ya Oyo ye muzeeyi mukulu. Wamma mukutu gwa Uganda byogere mwebale nnyo mwebalire ddala tugoberera manyi abatuwagira be bamu era ogenda okulaba waliwo omuwala gwe bayita Olivia omumanyi agamba ntumira ku mitandikira bongo aba akateekayo vidiyo ng'ateekayo cure buli vidiyo akantu nedda munnange naye nakyusaamu amanya naye nalabye bambi nga bantu batandise muvuma ndaba ali ize alabika mu ngeri emu oba endala mukwano gwe mungi eri metaniki ne Bobi Wine Bobi Wine for president yandibadde bambi talina tabu temumuvuma nze simulinako buzibu talina buzibu be bamu era abali eno mwe bali n'eri be bali n'eri naye tomanya omuntu abeera ne choice. Banange mwebale kuwagira omukyalo yave Dubai abawagizi baffe Adija yave Dubai nga tumanyi nti oba amasape n'okumanyikibwa kugenda koma ku bye Dubai ne mwana wattu akoze kyamanyi okulaba nga ne Uganda akyastandinze webale kubeera nno mwana mukozi olemerako ate then nekirala okoze ekyenjawulo ku baana ku YouTube abali wano sijja kutya kumamenya oli wanjawulo ku Fifi J the news anchor ne wankubadde nabo tubawa credit avoicinga nanti kyenkugambye oli wanjawulo
oli muvumu okusinga ku ani oli muvumu okusinga ku Evelyn Abi. Evelyn Abi alina buli kimu naye tasobola ku standinga nga bw'oli. Wakita wamutuma dda title kitalo sokoje lyangu lwaki watuma muno. So aba S by the way ne S ndoza mwe bamu ku aba inspiring mubadde ku kyeyo nabo bali ku kyeyo abaana bamu bali ku kyeyo ba YouTube ababuwala nenga balabidde kugwe we bale kujja wano n'okola ebyo byoteekeddwa okukola n'okeera n'ogaa kanteekemu amafuta kanjiribe nteekemu data omuntu n'atalinda bulinzi vidiyo yo kubanga kati gwe bala amafuta ku ssaawa zino bageereze tuvuze gammeka tutaddemu time tukoze bitya kati ye n'agifuna kati ye n'agifuna olubo gifuna n'agikwata n'agiteekayo ewuwe oba n'atemamu kakiri wewaseere ye n'ateekamu n'atambuzaako then kiboko ne zikwata kakalaamu naye tukusabira ebibyo bigwe kooti ejja kulamuza bwenkanya mwenda katulabe ekino banaye bakwano kati basiibule olunaku olwaleero siina nnyo kyakubagamba neyanza nnyo neyanzege mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera ku mitimbagano gyonna egy'enjawulo. Tuli proud sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga ate nga bano bakolera visa ekutwala e Dubai ng'eri very very discounted. Gye bali e Dubai gye bali mu Abu Dhabi na wane e Uganda ku Uganda House okulira na Dahab Shell Exchange. Mpoza ate aba Rest Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi bano basangawo nyawo ku Najana Nkumbi gye bali e Dubai mpoza ate ne mu Abu Dhabi obasangayo bulambalamba ngenda kusemera mwami Musalongo Lukwato naavu mulandu wadde akugamba nti genda akuwa eddagala omala kulaba kono oli okusasula neyanza nnyo bakwano see you again.